Shamim Malende bambi kankwebaze mwaka ensusu we bale kulwanira abantu bannastruggle bambi bonna bali mu kulyaza amanyizibwa nga mwana tu oyiwa w'omubiri n'okuyiwosema yiwa mwana tusaba Mukama Katonda akusobola okuteeramu obwangu era akusobola okutuba ng'otuuka ku buwanguzi. Shamim Malende bawangala tutusojja bannange bw'abanga Shamim Malende ajja kutwawulamu nze nzikiriza Shamim Malende atwawule. Tetugenda kulinda muntu nti lwakuba amaze okulwala tumudampingewo nedda. Nze sigenda kuva mu Shamim Malende. Shamim Malende ebintu byakoledde pate mu kweyimirira abaana mu kulwanirira bana Kampala mbwa mmwe mwandibadde temumuyisa bwe muti. Kitegeeza n'abantu abalala bwe banalwala mujja kubeerabira. Shamim Malende nze kwenyimiridde. Simanya Zara simanya biki tombulira ade mu KCC ade mu KCC nze ndi ku side ya Malende teri agenda munzija ko mbwezo. Malende ye wange kwenfiira sigenda kumuvaamu. Shamim Malende tugenda kuwagira bayino tuwa card oba bijja twawula bitwawule kati ekiri wali mu NUP mululu omululu ogw'abaana bano yensonga lwaki olaba nti mu NUP buli muntu abadde yakwata akafaata abadde akavuddemu bw'otunuulira Zahara Lyolika ekikuteeseza ekifo ky'obadde osavinzeemu obulungi ekyowa sipiika kyekyakyo olulunkanira ekiwago olunkanira ettooke lya Kampala oba banoonya byanfuna anti kyenkugamba mululu baana abaana bonna badde batadde obwa kansala balumba bwa MP balumba bwa meya balumba bwaki kijja kulowoozesa gundi community mwe mukolera nti oba oli awo temuli ku struggle mwagala just bwakulyalya bwamangu ekintu kikole kigwe so otunuuliye mukwano gwange eri Musiro East walukaga abadde asavinze bulungi okimanyi nti ye meya yokka abadde talina amuvuganya NRM teyinaawo Nupu teyinaawo yagenze kulumba kati bwe banamukuberi ne bamumakadi gwe birinde agenda kuleekaana Segona yawaddeyo ssente okitegera so ngala magezi njagala gabawa mu lutalo muba ne komandi ye kugamba nti gwe kago gwe teegera wano naawe teegera wali naawe teegera wano buli we muva ku komandi mwenna bagenda bakuba okitegedde omulabo mwagenda bakola ki komandi bwe bakugambye okuteegera ovaawo ku lwansonga mmeka either olutalo luwedde ofudde oba kamanda yakugambye nti kati gwe seese tukamudda wali naye buli oleeta engalabi y'omutwe nga gw'oli mu lutalo bwoddeeri ogenda kufa mangu. Era tubadde tukyayogera ku buzibu obugenda osanga mwami Kyagulanyi n'abasabakaadi omukazi owa Kampala aliyo Malende ekisanja kino abakoze eki bwe muba temuwadde kaadi gwakubiri naye nga bw'aba takoze ebimulemesezza okukola buli omu abimanyi bannange era mbeera awo neŋŋamba nti erudda politics wakukaayanira bifo Malende abakoze eki ndaba kati sipiika wa Kampala n'abalala bonna bavuddeyo bafokasinze ku ekyo ekifo liyali ate era ne pati tesobola kulanga buli muntu ali mu pati afuga kisanja kimu n'agenda bila ino nakyo nkibabuula Honorable Malende mulwadde kama Kampala mulwadde ali agakani Nairobi olaba yafiiridde ne muzeyi yasobodde na kuziika mwezi mulwadde so ensonge buli omu alina endowooza okuwagira omuntu gw'aba ayagadde. Butuufu ekibiina kyaffe kifunye okusoomoozebwa. Politics si mwangu kyova olaba bw'oba ogoba munno olina okulekamu aganaakuza. Butuufu tufunye okusoomoozebwa nti mu kibiina kyaffe tulina ababaka tulina abakulembeze naye nga butuufu balina obukosefu balina obulwadde. Kyokka ekisinga okubeera ekizibu nti obulwadde obwo babufuna on duty wakati mu kukola emirimu egiyamba bannayuganda wakati mu kwagala okutwala eggwanga lyabwe maaso mwe bafunira obukosefu obwo. Kyokka ng'obuzibu obuliwo treatment ze baliko obujjanjabi bwe bafuna buli so expensive that it's only government that can afford to cater for their medication.
era nga bwe basigala mu bifo ebyo bye balimu baba n'omukisa ogw'amaanyi okusigala nga bafuna obujjanjabi. Kyokka ate nga bwe basigala mu bifo ebyo they are not proactive, nti tebabeerawo mu budde, they are sick prone. So that leads us into a dilemma. That's where you need to make the hard decisions. And decision making in every success, in every successful institute, is a virtue. It's a hard pill to swallow, but we have to face reality. We have to look for solutions and we have to make the decisions. Neto ina okwawula wakati webyo ebisoomooza abantu betukiikirira n'ebyo ebisoomooza abantu abatukiikirira. Twawule ebintu byetugenda okukola nga biyamba abantu baffe n'ebyo byetugenda okukola nga biyamba omuntu kinnoomu. Butuufu okwebaza omuntu kintu kirungi naddala omuntu oyo ng'akoze. Naye tumwebaze mu ngeri kisinga ekibiina kiteekawo empenda nti abo abakulembeze abakoseddwa oba abafunye obuvune financially or physically nga bakulembera tuteekewo ensako eyinza obbalabira nga ne baba bavudde mu buyinza nga tebakyasobola tukulembera nga tuyina akantu ketusobola otuteekangawo ebbali ku bo ng'abantu. Naye the fact that we are outnumbered mu parliamenti ne mu bino ebifo ebirala byonna butuufu numbers tuzeetaaga. Ekyo njagala tukijjukire nti olina okuba n'omukulembeze nga physically ali able, mentally ali able, ne morally nga ali able. People have to be sane. Tube n'abakulembeze butuufu abatusobola otukiikirira. Nze ekimu ku byensinga okwagala ku pulezidenti wange Kyagulanyi nti saawa zino yalinga munnamagye asonga mbere, ayina vision, ayina plan, amanyi kyayagala, akimanyi nti olutalo olwaffe luli mu 2026. Olunaku lwe baakeera ne bamenya Haitawa amagulu tiyakomyawo olutalo. Yagamba kimu, Haitawa va ku security, genda bakujjanjabe, songa mbere abasigadde tugende mu maaso. Olunaku lwe baakeera ku makya ne bakwata Edi Mutwe teyakomyawo olutalo nti bannanga ate kati twekalakase ate Edi Mutwe nedda. Eyo si ensonga. Focus. Edi Mutwe katuwoze emisango gyo, abasigadde songa mbere 2026. Now that is a man with a principle. That is a man with an ideology. That is a man with a goal. That is a man who never loses focus. Banange, we are outnumbered. Ne mu 2026 mutugenda okwesimbawo, purely we will stay outnumbered in parliament. Kitegeeza ki? Every number counts. Every post counts. Every debate counts. Every vote counts mu parliament yawo. Banange, tulonda abantu abali ebo okusalawo si kwangu. Ne tulonda abantu abagenda osobola otukiikirira, abantu abagenda osobola okubeerawo. Tuve mu bino ebintu ebyokwebaza abakulembeze nti weebale nnyo, wakola nnyo nga leero tukyasobola. We need money power, we need brain power, we need activity, proactiveness. We need people who are going to bravely debate. Nze mbadde nsaba tukole okusalawo, naye tukole okusalawo kwa namaddala, kubanga decision making is a virtue. Kakati yujako ako hey, temumanyi mwe kyemuzannyisa baba, mumanyi okulekana. Yes, numbers mutusinga naye temutusinga bwongo, ekyo kyo nkibakakasa. Kati siyujje Sauda Madada timu Zahara Lulika nsobola bakwata muntu omu bwenti ogu kino nkibalayirira, just bring it on, twerage mukko tulabe. Zeno revolution ya bwongo si yakuwogana, okitegira kali kalwanagana ne bakisekka nengaba kachali kano ne tubidde ebbali ne tugamba katwesonyiwe. Ne kati sebo kefudde kabuloka ako kakati siyujje ako. Hey, gwe tomanyi kyodiringa nakyo. Oleta banene obufaananyi obukadenze na buvudde dane Bobby Wine. That Bobby Wine is different from this one. Ono revolutionary leader. Obango badde omumanyi mu past yo tetwagala kumanya. Temugenda kututira mulamwa mutumumanyi nnyo. Tetwagala mutubuulire ekyo kasasiro wammwe. Okitegeera temutubuulira. Timu ya Sauda Madada yona gye yawandise mu Dubai.
mulumbe buloka yabadde KTCUG twamutegedde buloka ye KTCUG mulumbe mugenda kutegera kye bayita one man's army manyi mwepanka panka kaddawo ne katandika okwepanka panka ne bakiseka seka nakajiramu nze wenumba olutalo sirujja mukakasa nti nkukuba paka mu submission Zahara Luyulika ne timu yo nyenda bakuba paka mu submission tukoye nguzi kikazi gwelekera okugulira wo yagala card genda ku ground okakasa abantu bamwe ebintu byogaba busabuni emyaka jonna jonna abaddewo nga amanyi omulimu gwe tulimu nga agumanyi okigira naye nga talina kyakola era nga alinda time etukagulirire kati be abakulemeze be mulonda emyaka 5 ejiddako n'abulawo mukigira nga talina temumulabyeko mu constituency we muwadde obwa state council akozeeyo ki mumbuli yababeredde speaker kikyakoze kikyalwanidde ne mugamba nti no Zahara Luyulika akituusizaako lero banuwa mutwe bali mu kkomera lwa Shamim Malende taliwo abaana bangi bajjeeyo okigira Shamim Malende ebyo byakoze byeyogerera ne watali tubirabako ono gwe mututembeetera akoze eki muje mutunnyonnyole wabula batiimu batambulira kulinnya Shamim Malende lwaki omukazi temumwesonyiwa mukitegera lwaki temumwesonyiwa kyemugamba senga teyaliwo temwandi promotinze wammwe site kanse ekulemye ka division kamubwe katika kulemye ka division kakulemye akati atojeno kukine ekinene mukulu Zahara Luyulika tonnatuuka guntu tonnatuuka ku kino kifo soko kakkane mukko obanga okyagulirira nguzo oyitewo mukwano wano we tuli tosobolawo mukwano soka weewummoze katugende n'omulwadde kubanga under protest vote afiitingamu mu protest vote afiitinga kubanga bakugamba mulwadde kitegeeza nti obwongo bwabwe mindset yabwe ebagamba nti leader yalina bakulembera ate nga mweno revolution fe tulina okukulembera bali tugenda kubakozesa bukozesa okubayisaamu eki okubayisaamu dissatisfaction yaffe kakati katulonde omulwadde tulekewo omulamu kubanga yategeera omulamu asigwa kugaba sabbuuni ng'ogenda ku byalo ogaba sabbuuni n'emifaliso never sibye tuliko tuli ku muntu eyategeera ideology ebayita human rights ne democracy that is Shamim Malende for Kampala teri mulala mutegera teri mulala and I will defend Shamim Malende to my last breath ekyo kyo nkibakakasa okitegeera ekintu ekyo tukoye bantu mu okutusirwa zolo kwasirikira tetuli basiru baba wadde obusente baba wadde sente meka oluderinga batandika okweraga ku ground bilala nonsense bilala muki kye mukozeewo okitegeera ekintu kye mukozeewo mu ground bilala buli kaseera muli ku ground bilala ate muli ku media kwe mutuwoganira ku ground ku media ononyawo ki okitegeera ekintu ekyo maje batunyumiza ground bilalamu muli ku media mulekana ku ground bilalamu lwaki mulekanira ku media lwaki temulekanira ku ground si wali numbers ze mwagala kati wano ku media munonyawo ki mukitegera ku media munonyawo ki mwe bantu mwe tetuli basiru just mwe mutulaba abasiru ne mwe wa importance mweno struggle efe tuli bamanyi nyo tuli ba ku ground fe tuli muki bakulu everyone has an equal stake oboli ku ground oboli ku media wonna woli olina stake yenkanankana ate nonno fe abo ku media at least waddeko naye mmwe mulina emirulu abali ku ground bantu mmwe mulina emirulu mmwe musinze n'okkonya struggle eno kubanga mmwe muwayo bannammwe okitegera mwefuula nti muli bakyali mukwatagala nojjade ku kitebe noweesinisa n'omuntu n'omujjako ennamba okakananga omuwaddeyo okitegera mmwe mudirectinga abasajja ewali bannammwe ne mubadirectinga ne banona bannammwe ne babakwata okitegera ekintu ekyo mwe mujjudde enkwe ku media bameka abeeryamu enkwe bameka wali owuliddeko mwana media nga wadde wa media wali omuwuliddeko okitegera naye boku ground bennyini bebeewaayo naye kakati ne bwefuulamu fe tuli ku media ku ground biralamuko ku ground birala ne ku media birala bwe tukola temugusobola nkiddamu kye tukola temukisobola respect everyone Wobanga oli ku ground tekikuwa daste kulooza mbu struggle etambulira kuggwe. Struggle tetambulira kuggwe mboli wa ku ground. Sigwe kwetambulirako. Mukitegera temudawo bino bi statement bye mutaasa bye mutiisa ku ground kibi tukole tutya. Tukwetya mulooza struggle tujingiridde wanu twakajingira kati watu akagira bakati. Mujja mutuka kasanga ground we biri ebiralamu. Mulooza struggle twakagiraba. Banji bachali. Ati kitambulira kumwe. Oba ku ground biramu Museveni mutuusizaawa. Mbadde manyi it needs everyone's effort. Abali ku media, abali mu diaspora na abali ku ground. Senga ali etambulira ku ground yoka lwaki information ejja wano ku media. Mukitegera lwaki ejja kuno. Buli kaseera ye bagifulanga kodi. Gwe togamba ku mwana wa ku ground tukole tutya. Tukole tutya. Temugenda kukuba revolution eno nga tubalaba.